Mathias Mpuuga Nsamba agalinye jigava Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President wa Uganda omulonde yalonda Mathias Mpuuga Nsamba okumumyuka nga Vice President mu kitundu ekya Buganda atera n'amulonda okuba Leader of Opposition muyite akulira gavumenti ya Kyagulanyi mu Parliament y'eggwanga Uganda. Ebimusuubirwamu byalina okukola birabika nga abikozeeko kati nnyo obanga bimulemedde ddala. Kati nno omuliro gubaluseewo bannayuganda abagazi b'enkyukakyuka Mathias Mpuuga Nsamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eyamulonda ebintu byandibanga bibizze. Sooka olabe akatambi kano tulabe ate ekigenda mu maaso. Nina ekibuuzo kyembuuza Honorable Mpuuga akolera ani? Ekyo temusobola kitegeera ababonga oboozeemu mmwe Museveni be yakuba eddagala. Abazaaliddwa ku mulembe nga asobola okufuna access ku health. Temusobola kukitegeera. Njagala kubuuza Honorable Mpuuga akolera ani? Mwena temusobola kukitegeera. Nze sitera kulumba muntu era ndooza mummanyi sibeera mu ntalo. Naye olwaleero nina akabuuza mutima gwange Mpuuga akolera ani? Tosobola kubeera ku venue nga ffenna tetumanyi mukulembeze gye bamutwala gwe ng'olwedde oli mu maka ge. Ekyo batono nnyo nnyo abagenda okukifuna mmwe. Museveni be yakuba eddagala obwongo ne bunaazibwamu be baagema simanyi babagema polio nga mukyali ba bebi obwongo babunaazaamu. Naye weebuuze Honorable Mpuuga ategedde atya nti President agenda kubeera waka era n'avuga mangu emmotoka n'atuuka Emagere before President ffenna nga tetumanyi na gyali. Njagala kubuuza ye akitegedde atya okuggyako ng'alina connection ne regime obwedda bamukubira essimu genda ewaka obeereyo omwanirize omuwooyewooye. Honorable Mpuuga weetereze. Ennaku z'omu bizibaago n'ekino kye wakozese okunamya ennyo. Ensi yonna yonna ebadde yeebuuza Bobi Wine ali ludda bamututte wanga gw'oli eri ku kamera tukulaba olwedde oli magere. Ani akugambye nti Bobi agenda kubeera magere? Era n'osobola okuvuga emmotoka n'otuukawo mangu kuba Bobi agambye abagundi bakuggulire ne b'obaddewo nabo. Mpuuga ani akugambye nti Bobi bamutwala magere okuggyako ng'olina connection ne regime obwedda bakkubira essimu n'omanya nti tumuleeta magere. Ate kisinze okunnyiiza President alina reaction gy'akoze n'omukuba ku nsolo tolinga gwamutegeerera. Byonna nga biri ku kamera tukulaba. Ne bannange okunamye luno. Bannange Mpuuga okunamye luno nze bulijjo mpakana. Bulijjo ngamba oba omusajja bamuwaayiriza naye ekyaleero ky'okoze okuba ng'otuuse Emagere ensi yonna yonna yeebuuza Bobi alagawa tetumanyi gy'ali. Gwe olwedde ng'oli mu maka. Regime yakubidde essimu era obwedde pulogulaamu ng'ozimanyiiko nti bagenda mu pickinga ku airport bamuvuge paka wuwe akusangewo kubanga weebuuza kiki ekikututte Emagere kwana Babi kiki ekikututteyo nga President aliyo ng'ensi yonna yonna yeebuuza Bobi ali luddawa. Zino ssente z'olidde zikunamizza ze walidde. Nze sirumbangako muntu yenna kababeere balumbuye simanyi zino zaaliyani skin simanyi baani naye omuntu bw'akola ekintu eky'obusiru ng'alowooza ate yasinga amagezi n'akunama. Mpuuga leero okunamya obadde mu suuti naye ng'oli bwereere nze nga nkulaba nti oli bwereere wenna. Tosobola kungamba nti gwe okozeseza common sense n'odduka mangu n'otuuka Emagere nga tomanyi regime gyetwala President. Tukulabye ndowooza ne wayitawo n'eddakiika nga 4 ng'oli ku kikomero olinze. Babi n'akutulaga ku gundi ku cameras ng'oli ku kikomera n'alagira bakuggulire. Ani akugambye nti President bamuleetaawo? Nga bonna olaba ne Honorable Derrick abadde tamanyi gye bamutwala abadde ku nnyonyi naye.
gwabadde mu Uganda already omanyi nti bamutwala magere. Aha, kakati join na magembe ogambe Mpuuga yakedde magere kuno nayo ki? Kuno nayo ki use your common sense. Singa at least ko abadde ayina mukoka common sense akati ninge omuntu yasomako nga honorable ayagala okubanga tatuwa ku mubuusabuusa yandyekweseeko Samuel n'ajjira ku mmotoka emabega. Naye atuuseewo ali ku gate ayogera n'abasirikale abadde anonyeewo ki? Ate president ayagala okugenda okunona omukuumi we amukuba ku nsolo. Omukubako ku nsoloboto gwe wamulonda. Gwe tutegeerera abantu miliyoni 45 n'okudda waggulu. Lekera okukakkanya omukulembeze waffe ng'olowooza nti nno tukwagala nnyo Mpuuga. Ekyaleero ky'okoze okunamidde ddala otulaze nti oyina connection ne regime buli ekiba kiddako mu bulamu bwa Bobi Wine. Kati ono ayogera kisesanga mbu nno sister bajjidde ku mmotoka ze. Nze ndabye Mpuuga yennyini Babi n'amala n'ava nako n'alagira abakuumi baggulire Mpuuga. Gulabika osanze bisange. Ddayo olabe video za Babi kwabadde ng'atulaga gundi surveillance. Nga Honorable Mpuuga waali abadde waawo n'abantu mu suuti babaddewo nga basatu. Nga tetunnamanya president ali luddawa. Okumanya ne Edi Mutwe ne Edi anyono Nuwa Mutwe agenza okupostinga nti president uno bamumpisizzaako wano nga Mpuuga already ali magere. Ya ono agambye nti yes ffenna tubadde baakunona president Ntebe lwaki ate ye Mpuuga azunza agenda magere. Ani kyogamba gwe gundi sesanga mbudde kakemu and packed. Eyani ddayo olabe bulungi nnyo video kubanze mbaddeko ku video ya Babi ng'ali live. N'agamba abakuumi Babi kati gwosinga Babi okumanya nti Bobi atuusa awaka n'alagira baggulire kubanga president bagenza omujjamu bwe bati nga naye era tulaba naye nga Babi akomyewo bukomi live ng'eya Mpuuga yaweddeko dda ng'agambye abakuumi baggulire Honorable Mpuuga. Okitegeera Mpuuga yasoose magere so si president nti oba bajjidde wamu nedda ssebo. Mpuuga ye yasoose emagere. Mpuuga yategedde essaga yonna n'ategeera pulogulaamu yonna. Nyirinde Joshi banenge mutuyame mudde ewammwe lwaki mutwesibako mumutwale oba mwe mumwagala mumutwale e Rwanda afugire eyo oba e Kenya. Here in Uganda we don't like Museveni gw'otugamba we don't. Ate era njagala okubeebaza mwenna abasobodde okubeera mu kino ekintu ne mukipushinga ne tukwata social media mulabye nti n'amaanyi g'abantu gasoboka essaawa yonna. Kino era nkiddamu ne mbagamba natudde wano ne mbagamba nti tuteese oba myezi 7 mu maaso okuva leero tufune olunaku olugenda okujjako nakyemalira. We people abali abroad will fly back home to fight for our country. Abatasobola batambule bagende kubanga tugenda kubanga tubawadde ebbanga nga tuba informinze date them pack their things. Museveni again tells us twale gyayagala. You don't have anything to lose. Kasitoba nga tumaze okugamba nti nno olunaku bwerutiro tugenda okulumba State House Ntebe twagala Ntebe yaffe. Okitegeera kino ekintu nakyo bwe tutandika okiprogramminga kiyina okukola kubanga abantu babeera beetegese.
asobola okugula emmundu n'agigula, asobola okugula ejjambiya n'agigula, abasirikale abadda ku ludda lwaffe ne badda ku ludda lwaffe. Ne tugamba mu mwezi gw'omusanvu ennaku z'omwezi bweziti oba wiiki bweti tugenda kulumba Ntebe. Buli omu n'akyetegekera alina akatengo n'afuluma ate amuwarning you bw'ofuluma todda. Okujjako mpozi nga gwe wafulumiza famire yo n'osigala obeere ku kya famire yo. Kati wulira ono mb'olimba you can't fly back to Uganda. Kati laba ono Mugisha lwaki temudde ewammwe kubanga teriyo munnayuganda alinamu munnayuganda eyazaalibwa nga munnayuganda ng'omusaayi gwa Uganda ayinza kulowooza nga gwe mbizi. Okujjako nga jjajjaawo yava e Rwanda oba yava Kenya oba yakola ki najja ne bamuziika muno kati gw'osuubira oli munnayuganda. Nze leka nkubuulire I can fly and die for my kids. Golowooza ngenda kubeerawo nga imoto oba nfudu? No. Mwe nyinyini mukeera mu church ne musoma Bible ne mugamba musimanyi Katonda yalina olukusa kukutta omuntu oba kale okumugyamu omuka. Ate mwe nyinyini abatugamba musanyi mugenda kufa. Kati ekya Katonda mukiteekawa. You people tuyina kwebeereramu naye Honorable Mpuuga oli ogenzeeko ka question mark. Bw'oba ddala nga tokolera regime lwaki gw'osoose emagere era ng'omanyi bulungi nnyo bagenda muteeka magere? Lwaki tewagenze ku airport Entebbe okulinda omukulembeze kuba ffenna gye tubadde tugenda as Ugandan, as National Unity Platform, as People Power? Gw'osigadde wa? Ovuze odda amagere okolera ani Mpuuga? Ate mwe basajja mmwe abatusukuma mbu simanyi Museveni mwe mutuleetera omutima omubi because ekintu kino kyali kya bulungi. Twasookera mu kalulu akalulu tukawangula ne mutulaga nti ate mujja kufuga. Kati you are pushing us. Banyarwanda mwe mugenda kuddawa. You people behave. Kubanga temumanyi bantu kye babalowooleza. Nze nyazaala wange munyarwanda jjajja w'abaana bange naye yagamba bannange ekiri ku neeno oli najja n'akuweera n'agamba gwe mukyala gwe kasita tutwala obugundi tusookera ku gwe because you are pushing us into this thing. Mutulaga muli bulungi ffe bannansi tulina kukomba ttooyi z'Abawalabu. Abali ewaka balina kulya kawunga ate nga ka buseere. Afiira mu ddwaliro ng'ali ku seminti wali eri. Munnansi gwe eyajja obuziserwa ajja okwota. Gwe noonya ssente eva mu kuloota eyo wooliwo wali bulungi. Wali bulungi. Olaba mbadde ki? Internet ndiku yabwerere buli wamu kisobola okikola bwe njagala okulya KFC njirya bwe njagala okulya ku McDonald's mulya each and everything. Bwe ndwala nina nze medical insurance njirabidde eno. Bwe ndwala nina medical insurance yabwe government yezijanjaba. What are you talking about? Ate nga sirina munnansi. Okitegeera? Kati bino byogera mbu simanye eyo oli bulungi. Yes, I'm okay here. But ekinnuma muli eri munda nti nina ensi yange. Why I can't stand for my country? Ekindeesi waneno nga mbuuza Honorable Mpuuga otaddeko akabuuza okolera ani? Era nze ngamba bakulembeze babuluga bonna bwe kasitoba ng'oli wankyukakyuka tutandike okupushinga ekintu kino nga bwe twapushinze airport. Tutandike okiteeka mu bantu abakulembeze tubagambe nti kati twagala kutuwa lunaku lwe tugenda kujjako nakyemalira ekitasukka mwaka. Banyarwanda mmwe ba Ethiopia simanyi Basumali bano bantiitiira you pack your things and go. Temulina kye muneekwasa nti ate business yange bitunde bigwemu ogende. If you want transport to fundraise for you. Kubanga kino kigenda kusukka.
kisuse we kiyina okukoma akamanyiro kasuse we kayina okukoma muddawo eno ne mutuvuma ffe bannannyini nsi ne mutuvuma ne mutulaba nti tuli momboze which is okay naye time is up tubawadde options mulondeeko mmwe gye muya gye mwagala gye muyina okubakolera. Nange nina step mamu munyarwanda naye nja mutemaatema mulo olaba abaana omwana yavayo nagamba gwe kashumba gwo pushing ekintu kya genocide naye ne kimala kitandika omutwe gwo gwange nze neesooka Janet kataha ya nkwewulira bw'otagunzigyako nze ngukuggyako okitegeera. Mpuuga wa kabano leero akatulaze bannange Mpuuga wa kabano bwe mba ndi nno ndi wrong nti Mpuuga si yasoose magere I'm sorry Honorable Mpuuga ne bw'oba gw'osoose magere I have common sense. Mpuuga bw'oba gw'osoose magere Babi atulaze video nga ku gate kuliko emmotoka ezo ez'amagye ng'ereese Bobi teriiko n'agamba abakuumi oyo gwe bakuttooyo abadde ayambadde ovule emmyufu n'agamba mugulire n'ayita mugulire Honorable Mpuuga kati agenza okulaba ate nga n'abasirikale baagala kuyingira n'amugamba atoggulawo Mpuuga n'asigala ebweru n'abasirikale. Mpuuga okolera ani? Singa President already abadde atuusaawo Mpuuga lwaki abadde ku gate n'atagenda ku mmotoka kulaba mukama we mwabagamba mbu azze naye. What are you talking about? Yine bw'aba azze naye ani yamugambye nti agenda kubeera mwene mmotoka? Use your head. Mwe bakazi mwe ne basajja mwe be baakuba eddagala zino erigema simanyi polio biki baabooza obwongo temusobola kukozesa bwongo bwammwe. Bw'abazze ne Bobi mu mmotoka y'amagye Mpuuga akitegedde atya nti Bobi agenda kubeera mwene mmotoka kubanga speed gye bamuvugiddeko tawezeza na 45 minutes okuva ku airport paka wuwe ate nga wabaddeyo road blocks. Mpuuga ogenzeko ka question mark aka ready. Ekyo mwe muba temusobola kikozesa bwongo ne mukitegeera ate president ayina ennaku kuba already yakulonda ddo olina okumalako ekisanja kyo. Oyinza otya okuba president ku nsolo botto ayagala okufuluma geeti yajjeyo omukuumi we nomuga who are you Mpuuga ono Kyagulanyi? Weebale nnyo Ruth. Mpuuga yasoose magere ani amugambye nti Mpuuga Bobi tumuleeta magere nga everyone was wondering where is Bobi. Ffe tuli eno mpostinga Bobi arrestingiddwa Bobi ali bwati. Gw'obadde ku geeti ya Babi era Babi n'akulaba ku CCTV. Mpuuga leero okunamya obadde mu suuti naye ng'oli bukunya bwoti. Bannayuganda batono nnyo abagenda okivaako okibeerako ekyo naye nga leero okakasizza ebigambo bya Lumbuye byabadde ayogera gundi ani Masaaba brother Masaaba byonna byabadde boogera buli omu abadde akulinako ka question mark kabadde ka bbulu naye leero ogenzeeko red. Kubanze sitera kulumba muntu. Okitegeera. Paka lwemala okulaba nti kino lwaki akikoze? Lwaki Mpuuga ogenze magere? Ng'ensi yonna yeebuuza Bobi bamututtewa. Ani akubidde essimu? Ani akugambyeko nti genda emagere? Nze ngamba regime yakuwadde programu yonna bwegenda okuba. Bannanga abantu b'enkwe babi nnyo.
abaana bakedde bataddemu amafuta gaabwe. Olaba ne Derrick abadde ku nnyonyi ne Pulezidenti abadde tamanyi gye bamutwala kuba yasigadde ku nnyonyi awo ng'akwata video. Gwe Mpuuga, you were already informed nti agenda kutuukira magere. Ogenda kungamba okozeseza common sense. How? Common sense mu busiru kuba kati ngaffe abategeera twebuuza okitegedde otya. Ate n'ekirala twabadde baakugenda Ntebe, gwe lwaki ogenze magere? All those questions. Olaba ne Rubongoya abadde ku kitebe kubanga kwabadde alindira omukulembeze. Okiraba? Siggi abadde ku kitebe era bwe bakikwatidde abaddewo bulungi nnyo. Bonna abasigadde okwaniriza Pulezidenti ku kitebe basigaddewo nga beetegese ne bannamawulire abatonotono. Gwe Mpuuga otulaze, ate no weebuuze ssebo nga talina live tulaga ki kigenda mu maaso. Ayagala buli kimu kikolebwe mu nkukutu. Amala postinge Pulezidenti ali magere ali safe. Naye ate tewategedde nti Babi ataddeko CCTV. Zigenda kubanga ziri live tukulabe. Ngaffe abo ba Museveni bo bwe bataagema tukozese obwongo twebuuze Mpuuga lwaki ali waka. Ne bannange omuntu omuli w'enkwe mubi nnyo. Naye Mpuuga nkuwooninga koolikola ate ekisingako wano. Obeera ne Pulezidenti olya naye otambula naye buli kamu okakola. Neera nga kino bw'okikoze n'olowooza nti tetujja kukitegeera. N'olowooza nno tuli basiru nnyo. N'olowooza nno tetujja kirukoganayizinga Mpuuga lwaki obadde emagere nga Pulezidenti tumanyi gy'ali. N'olowooza nti tetujja kubuuza bibuuza ani akubidde essimu okugamba nti genda emagere. Kale bannange, ate ndowooza tolina muganda kuba teriyo muganda atayagaliza munne. Ntandise okukubamu ebituli gano amanya ge bagenda gabateekako muteekwa okuba. Nga bwe mulaba mukama wammwe bwe yeerabira erinnya lya Tebahabulwa, nammwe mwerabira amanya gammwe ge baba batuuma ag'Abanyarwanda. Mwenna mwajja buzzi ba Mpuuga kubanga tosobola kubanga oli muganda. Teriyo muganda alyamu muganda munne lukwe. Ng'ali Rio omusaayi muganda nga bw'olaba nti omunyankole tasobola kulya munyankole munne lukwe. Kali kabeera mu genes kubanga tubeera twava mu muntu omu. Mpuuga twetaaga answers. Ani akugambye nti Bobi bamuleeta magere? Era obadde ononyeeyo ki? Bye bibuuzo byendeka mu ddiiro. We need answers. Manyi togenda zituwa n'ebyo ebibuuzo bigenda sigalawo. Ne mbawagizibo batuyambe bakozesewo common sense. Bagambe musajja ono gwe tuwagira alabika alimu bbulu, red ne yellow. Programu ebadde ya Ntebe ku kitebe gw'ozunze n'amasuuti go. Paka magere obadde ogenze kwana Babi? Obadde ononyeeyo ki? Obaddeyo ebintu wakiriku wandibadde ku kitebe nga basiggi. Ne Balubongoya bazze buzi nga Pulezidenti yatuuse dda. Sisuubira nti oba Pulezidenti akukubidde essimu bwe bamukwatidde awo wennyini essimu ye bwe tasobola na kubanga ali mu kamotoka kali ke bakagambye mubaddemu abantu 15.
nakukubira essimu nti munnange jangu sisuubira ate era mmanyi pulezidenti agenda kwebuuza lwaki Mpuuga musanze wange nga sinnamugambako nti ngenda wange puroguramu nga National Unity Platform abawagizi tebamanyi kubanga ne Waiso yatugambye jjo tetumanyi bawagizi gye bagenda mutwala ne aze ekibiina kibadde kirina okubeera prepared nti bo ng'ekibiina babadde balinda mukulembeze waabwe abantu bamuleete ku kitebe kati ye Mpuuga akoze kya regime ninabukirwa tetuharasinga we are asking questions we need answers mwe mubeereyo ne mwekweka okitegeera oyinza okuba oyagala Mpuuga azi Mpuuga naye abaana b'abantu bafa abaana b'abantu battibwa abaana b'abantu basibibwa ninabukirwa nkumanyi yes oli omwanuupu nkumanyi mukyala gwe oba oli Bungereza oba oli Uganda simanyi nintera nnyo okulaba videos zo there is a question I'm not harassing him I want answers kati gwe oba like oyogera naye tubuulire wano abadde anoonya ekyemagere Mpuuga was at airport yatuuse atya emagere nti njagala ombuulire yatuuse atya emagere before president ye answer gye nninze nzigalewo mu gundi video I think you are typing nandi kuyise wale n'otunnyonnyola kubanga ne Shami mu malende n'abantu babadde nabo nga bali mu maaso n'abantu babadde nabo nga bali mu maaso kubanga Shami Malende yasoose okugenda ku live video nga president bamukutte gundi ani peace era Katonda yakola bubyo bazaddewo ne babeera nga bakutuuma peace kubanga tomanyi kikyoli ogwo omutwe ogulaba mwereere tosobola kugamba nti comedy ended leka nno nkubuulire nti we've scored 10 goals on 0 gwomanyi regime sente zeefulumiza ate nga tekyayingiza omanyi sente regime zeefulumiza olunaku olwaleero not only today okuva lwe twatandika ekintu kino olwo tubakendeeza amaanyi kubanga omuntu oba oyagala okumunafuya mugjeeko sente zino ze strategies zetuyitamu tubakendeeza amaanyi sente kati gwokyalaba Salimu Sale sente ze yayiwanga ze yalingangawo abantu ogambye comedies ended successfully nja kunoonyaako ngenda nakutereka ku profile awo ngenda kugendako ku profile yo I'll remind you ate mwe tugenda banoonya obuzibu bwe muyina mubeera nnyo mu fake account because you don't believe in what you tell people or what you talk mbeera nnyo mu fake account naye ngenda kunoonyaako peace kankuteekeko ne wano eno gundi like nja kulaba you people tujja banoonya ono agambye Mpuuga yakulembedde president wayisewo eddakiika nga 4 nga tannatuuka wuwe Mpuuga ng'ali wuwe nina Loozi mbadde nkulinze wano eno onziremu obadde nkuyise kansubire netiwaka yange neekugattako Mpuuga abadde ku airport webale nnyo kujja nkuwulira nnyabo omulwa
Kati my soul jogera mazima Mpuuga abadde kweya yes abadde kweya port kusawa meka kusawa meka and I have okay yes webale nnyo okukakasa atuusa atya Magere kankubule sister mulwanyi era siwolereza politician n'empolereza kwagala neke muguno olutalo tuleme kwekwasa ekyo nkitegeera nze kwemese kwasangako omuntu naye ku luno njagadde mbuuze Mpuuga atuusa atya Magere era Mpuuga abadde 7 o'clock. I don't want to release any pictures, any messages for him. Anti kati wulira Rose bukirwa njagala kubuuza atuuse tawa Magere bayinza okubanga bonna babakutte jjukira nti Bobi Wine emmotoka gyamuddeko wali mu ssaawe wansi ebadde efuluma ne bamukuba mu kibanga byonna ebyo mbirabye kati mosiraikire Mpuuga oba naye babamukibani bayinza okubanga kubaddeko emmotoka endala Mpuuga zze n'emmotoka ye n'abantu nga basatu abali mu masuuti bw'abanga atambula n'emmotoka ye era fenena tubadde tukimanyi nti Bobi Wine bagenda mutwala wa Magere kakati muganda tekikugambisa nti Mpuuga akolera NRM kino ekintu bwe mutaagi soka olindeko soka olindeko bukirwa nkubuuze era kati Bobi Wine mumuwadde tikiti etutwala mu kalulu kubanga wewe wena akubuuza tulina okukola ali Magere bamukutte naye kati tuli mu kwekwasa bantu wewe wena akubuuza nti lwaki buli kaseera owolereza Mpuuga ate era ogambye wuliriza ogambye toyagala kusharinga bifaananyi why and everyone was on internet tetunalabako ku video ya Honorable Mpuuga ng'ali kugundi ng'ali kuki nze kyenjagala okugamba nti I have proof. If you trust me, if you don't trust me, naye nga kyenjagala lindako luno olutalo mu lujeemu Mpuuga ffe tuli banafu ffe twetuddeko nedda oba olina okusooka okumanya points enafu y'abantu oba olina okumanya points enafu y'omuntu okitegeera enafu y'abantu twekwasa nnyo tulina ekiso ky'embuzi ekirekerera omubaazi omusi tulina ekintu ekyo ate kakati Honorable Mpuuga singa asigadde tugeze ewuwe n'akunga abantu b'ewuwe ne bajja kakati era otunuulira ffe naye Mpuuga kankubulire no Mpuuga era Bobi Wine omuwuliriza ekintu kyemwategeka yasazeewo ne batuula the whole group ne basalawo okusinga n'essaawa gyakati pulaani yaabwe ebaddewo pulaani ebadde yagenda ku kitebe pulezidenti bwatyo bw'ayogedde ebadde yagenda ku kitebe lwaki Mpuuga agenze waka after 40 minutes nga ne president annatuuka kyenkubuuza ekinene tugenda kitunuulira naye nti tulina okunoonya obuntu obutukuba nanti kyenjagala okugamba twekuba era kati kyetwoli mukola twekuba ekintu kankubule sista oyo Mpuuga atunuulidde n'omukuumi nga bamuyisawo ne bamutwala mu mmotoka lwaki abadde tamujje ye mukulembeze ate abadde ku ssiini kyokka abadde aggulidde ye n'amutunuulira nga bamutwala ne bamusiyaga n'omusiyaga
mama wange, my sister, fenna tuzala everyone ayinengeri jangwa bulino olutalo ayinengeri jangwa naye bulunakwe tufuna wingi kisingira ddala nepulira nga n'amazira gakalakunkulukuta mubukera ne era ne mutomera tubadde tuwogera WhatsApp ne bagamba kati bagenda kufuma Mpuuga nonti mi onure kati gosuubira nti nno oli ayina komunitunda asooka n'abuuza Mpuuga abadde akola kyemagere ku ssaawa ya crisis naye ng'abadde ku text nzirina picture nzirina Mpuuga babaddeyo yeesiganye Nina kyenkubuuzizza ogannyo kitegeera. If he was there on airport at 7 and Bobi Wine is reaching at 10, bamaze okukwata Bobi Wine. No. Lindako. 7:25. It's okay. I don't care. Kati kyenkugamba nti nno Mpuuga ani amugambye nti genda emagere. Kakati bwabanga bakutte Bobi Wine kati gwoyagala kuŋŋamba Kadama Pay mubadde mumanyi nti Bobi Wine bagenda mukwata magere tukimanyi naye ate bw'okikola kikuswaza kyekyambudde Mpuuga empale ne zigwa wali nga si gitali nayo ali eri ku kitebe kimwambudde ne kimukunamya kubanga abadde already Sigi abadde ku kitebe Lubongoya already abadde ku kitebe ng'alinze president bonna gye babadde abasinga obungi abakulembeze abatazze ntebe ye Mpuuga lwaki agenze magere n'atunulira n'omukuumi nga bamutwala ekirala njagala Nina Bukirwa oyagala nnyo Mpuuga kati ekyo kyentegedde ekyo oyagala nnyo Mpuuga President wabadde ayagala okulona omukuumi we lwaki Mpuuga nga like that. Did you watch that? Kakati ako kalabye obanye president akutelia wali Mpuuga wabadde raising omukono for somebody else. No, with words tubadde tuwulira gundi leka nawe ate tufuula abasiru bawengwa mbadde ndaba mwene temumuwulabye Kadama Pay mumukulonda mwe bintu byammwe mugenda mubibeeramu kale tuli ku masimu tuyiyakirala mukubambagana naffe era tuli ku masimu tuyiyakiddako kaakati nga njagala okusiibula njagala nkubuulire nti olwayo tutandike pulogulaamu y'okuba nga olunaku tulonde olunaku oluggyako ligimu ffenna tutandika ogipromotinga tuleme kwekwasa tulaze obunafu tukyalina obudde Bobi Wine ali emundu ozitadde nze njagala kubeera that is not his character mwagala azanyire mu politics bwe mulowooza nti najja naye nga yabadde kweya I have the text, I have the picture and text nze wano ku 7:25 nangamba good morning I'm here at the airport I'm waiting obadde anjogera na sisita we bulijjo mumugamba nti tayita president text nsobola nogikulabako apart from that kasita tulabye basami malende ne tulaba gundi bani ani ono nku nnyingi bonaona tubalabe kati atesinze gwe and allocate people in their position fekete tutamanyi muli mu kuyomba beera bulungi muli mu kuwonoona olwala tufunye wini ate muli mu kuwawingiza bannange mbasiibu temusigenda nga temuwuliriza nga mwonoona tuli ku masimu bannange tuzeeko ate muli mu kuwono kati tukole tutya Nina. Yes. With all due respect, Yes. shut the fuck up. Ngambia with all due respect, shut the fuck up. Talk. No.
tetugenda kukkiriza muve mu bitanda byammwe mujje tugende tulwane muleme kusindikayo bantu. Nina, you have always Mpuuga with freaking rubber gloves. You do not hold him accountable at the same level you hold everybody else accountable. Do not do this shit. We are tired. Okay. Everybody else, but Mpuuga, don't do that. Mukwano sokolindeko. Ani Sugar Brown sokolindeko ko kati omukyalo naise wakake. Amanya gange bampita Sister Rose Michael Namawe. Enyabo. Nze njagala okubagamba okuva n'olwaleero bulijjo nawulira ng'abantu nga bagamba Nina akola bw'ati nga ndawukingamu. Ku bintu byonna ebibaddewo Nina, you cannot say that please. Thank you. Nina oweyolesa nawe obwereere bwo. Obadde owagira Mpuuga. Bantu bagamba kuteeka posti nti nti president akumawo walaba ku Mpuuga ng'ateeka posti. Abantu bameka abapostinga nga bapostinga nga babagambye n'abamu abaali baganye okupostinga Mr. Mbuya n'abateekerako ebumbi n'abagamba bannange abatapostinga tujja mulaba nti muyambi tujja mulaba nti tali mu struggle. Mpuuga oyo teyateekako abantu bamu ne beevaamu only two people abaali tenewe bannange lwaki Uganda mwagala No, they're trying to make it a family affair. Honorable Rutala Maguzi Isake, yeah. Alex Mubala, Alex Mufumbira, is the speaker. Mulekere kuzagira mukula Nina from the bottom of my heart. Thank you, Mama. Thank you. Mama, thank you so much. You cannot behave like a man. Nina, you play too fucking much. Yeah, very open. Use communication. Be objective. Mwaba kabanga bana kati abantu ababonyabonya abana b'abantu bafudde abana b'abantu bali mu makomera abantu bagala to save the country wengo tamuko okwogera kasaka oyo Nina onyiziza nnyo Lina agambye nti Mpuuga yagambye nti ali ku airport at 7. Excuse me. What the fuck was to the airport at 7 when Mukulembeze alina okubeera ku airport at 10? At 10. The whole town knew that Mukulembeze alina airport at 7. Nina, go to Crocs in open toe shoes and jump on the fucking cliff. Temutema come. We're not stupid. We're not stupid. No. Bane njagala kubasiibula ne kano ka message nti twe this is the first time I ever could take that on live. Anybody's live ever. My first time. Thank you for joining. Kakati kyenjagala obagamba bannange kino olwaleero kiwedde naye abanyampi balowooza nti batukubye naye sente eziyise temuli mu sente yaffe n'emu. Absolutely. Yonna sente ya regimu gyekozesezza. Olwo twongera okubaavuwaza. Ekyo oba mwakibaze kubanga buli lwolaba ekimotoka biki byonna security biliyoni zinga 10 ze zifulumya olunaku lwali okutandika ekintu kino kyatandika. Gavumenti ekozesezza sente nnyingi ezo tezisobola kuddawo. Olwo tugenda tubakendeza kye bayita powers kubanga omuntu aba ayina sente aba ayina amaanyi. So twongere okubanga tunoonya
makubo ge tugenda okubanga tubayisaamu okulaba nga tubalemesa each and everything. Tunaagenda okubakwatako obwetutyo okubatwala nga tuyindula buyinduzi nga bayituka bagenda eri. So program gye njagala tuzzeeko era gye nsaba abakulembeze baffe gye baba batuteekateeka tuteeketeeka abantu tuveeyo tukole olunaku. If it is a 1 year to a programming tugambe it's today, it's this date, this month, this week, we are going to Entebbe mu Ntebbe. Akisobola abeere watakisobola afulume. That's what we should do. Kubanga there is people like me who are ready to die for their country. Ekyo nkibabuulira. Ate nga sisuubira nti tulinga nga 10 ku 10. They are the many people. Ne balinda bulinzi program ensengeka obulungi. Kubanga abantu bwe tubeere tubateeseteese tubagamba bannange mwe musopinga emmere mugiteeke mu mayumba. Ab'amaduuka temuggulawo olunaku bwe luti. Abeera olwedde program agiment talina kyagenda kwekwasa. Asigala oli mulwanyi. Atasigala fuluma. Kubanga tetwagala kuyiira ki? Kuyiira musaayi. Okitegeera. Asobola okubanga anoonya ekinaamuyisaawo ng'akinoonya. Ekyo nze kye nsuubira kye tuba tukola kubanga bwe tunaagamba nti nno tuveeyo twekalakaase bwe tuti tetujja kumalako like today nga bwe twateeseteese okwaniriza omukulembeze. Bo bagamba nti katumukwate era ekyo kye bayinza okukola ekyamaanyi naye tebasobola mutereka wadde 3 hours nga be bamuyina mu custody yaabwe kubanga baakirozaako ekyo. 3 minutes. Baakirozaako balaba. Narada Harriet, why not? Nze munaye ndi ready ate olowooza mama wange yafa lutalo. Bwe mba wakufiira mu lutalo lununula nsi yange. Yes, I'm ready. Ate olowooza baliita Nabukenya bo tebaafa. Oba gwali Harriet olisigala ku nsi. Ate nga bali baana batonyo. Yeah. We grown. You people, we need to program this. Ate bana abakulembeze baffe tulina okubawa ekyokola like kino ekya airport era kyava mu ffe abawagizi nga si bakulembeze. Ne mulabye regimu bweyiye ssente. Abasiru bali mu kuseka nti simanyi bato comedy awedde. Naye gwe omanyi panic gye tubataddemu. Museveni ateekwa okuba ali kati mu cupa. Okuva kino ekintu ekyatandika okubaawo. Sente ze bayiyeeko obuyiyi. Buli musirikale gw'olabye bweru buli mmotoka. Sente ze bakozeeko ze bayiyeeko obuyiyi olwaleero. Omanya nti bwe mumuwagulako ekiwago okusinga okuzikwata toziteeka mu tiyagaasi kati kale aziteeke mu security. Olwo tuba tubongera kubaseebengereza wansi. Mwe mukyalaba sente z'ono Salimu Saize yayiwaayiwanga. Olwo tibakyazifuna. Ate bagezi kubanga bamanyi nti no tunoonya bujulizi bubasiba. Tunoonya evidence ebulawo kati ni bwe kati. Kati leero badde tebasobola kusiba Bobi Wine wadde 5 hours kubanga kibadde kigenda kuleeta obujulizi. Ensi yonna bwe yeetaaga. Atala yabagamba nti bano abakulembeze mubalaba yesinze leero nvuddeyo okwogera ku Kyampuuga but it's nothing kubanga omukulembeze bo bali comfortable era nga president bwe yatugamba they are comfortable, they are entering monthly. Ate nabayo kweli kati mwe majawo bwenyimba mwino kagenda on the stick katuli mu background. This is the first time ever in my life that I come out and speak. I don't ever speak on but abantu bafollowing nnyo abantu ngambo. Yes, Mpuuga bamuyisizaako omukuumi azze okugulira wadde okulwanako okugamba nti bane where are you taking him? Ne bamuyisako bamuyingiza ekimotoka omwana oba bamuyisiyaga simanyi nakumanyi. Kubanga badde bamugjamu engoye zaaki. Babadde bamugjamu engoye zaaki. Gwe omuntu gw'otayagala kukozesa. Mwawuliro oli omusajja yayogera musimanyi make noise. Oba yali waawa pulezidenti ogwo baawa. I don't know where my wife is. Make noise. Ono Museveni ajja gamba change diaper. Nze mbabuulira. Mbeere bulungi.
Akome Queen. Akome. Thank you, guys. Si byangu ebigambo binene Mathias Mpuuga nsamba abantu tebakyamwesiga balaba yava ku mulamwa ebintu engeri gyabikolamu balaba sinnunga mwina akabulamu ayinza okuba nga bamutabulamuko akola ebintu ebimu okulemesa struggle okugenda mu maaso kati bamugezaako okumucekinga okumukubamu entiisa yeetereze aleme kusuula president mu ntata naye nga ffe tulina okwetaasa ffe tulina okutaasa eggwanga lyaffe bannayuganda ffe tulina okulwana olutalo olunene okulaba nga Uganda eva weeri okugiza mu kifo ekirala era nga buvunaanyizibwa bwo nange okutaasa ensi eno tugipange ebeere ensi nnungi ku lw'abaana baffe bagyeyagaliremu kuba amawanga mangi ge tutambulamu ge tugendamu waliwo abaagapanga waliwo abaagalwanirira waliwo abayiwayo omusaayi gwabwe okulaba nti ensi ezo zitereera so naffe guno omulembe gwe guba gusemba okubonaabona naffe tulina okuwaayo buli kimu okulaba nga tutereeza eggwanga lino so okuleyagaliramu okuleka ensi ennungi ensi eyeesiimisa buli omu gy'aneeyagaliramu kale ebigambo mubiwulidde byebyo nno tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo Mukama nsaba bankuumire mweraba